bugagga bya musajja. Ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafunye ripooti okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera nga ŋŋamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompaseetinga nnyumba eri e Mutundwe ajjanjabe n'omwana $2,000,000. Kati neŋŋamba sijja kugendayo mu kkomera n'atandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajati ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa Nnaggoomola oli taata w'abaana bo na biki byonna byonna. Ne bakola miitingi abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo oyo mufuti yali deputy mufuti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange. So that's why nti Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu nga nganya omumiitinga nga ngamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebiki byonna byonna tumuprotectinga omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga bonoomusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mw'ogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri bbaawo be yakuzaalamu. Nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Haaji abooluganda bonna batuuka nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu mukikola ku lwammwe nga mmwe naye nze sikiriimu ko Ssekasemmambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyagala kubeera naki na mwami oyo kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi. We are just offering this house still neŋŋaana. Waliwo ebipapula bye baawandiika simanyi okuva mu balooya ba Haaji eyamaani w'e Mutundwe yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandiikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge. Kitegeera nagaana kati bwe baategeera nti ŋŋaanye okukkiriza ofa gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja kwe kumusibisa. Minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera ayina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwale ebintu by'omusajja. Kyokulala omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo mumuteekako ekintu ng'ekyo ekinene n'omwami wo era muzaddemu abaana omwami wange babiri kati ddala mpange ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa. Njagala bwenkanya taata nsaba bwenkanya nkukubira omulanga Honorable Minister Balamu nkubira gwe omulanga taata munyingire mu nsonga zange muntaase ebintu ebyogerwa si bituufu. Yita abooluganda lwange oba oyagala okumanya amazima n'abooluganda bw'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubuulira ekyaliwo. Sikkiriziganya nga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ngamba okuofalinga nabigaana taata nga njagala justice.